kati omugenzi Emma CBS yeyanjagaza ekikadde guy bukuba ebikadde ba DJ naye that guy that man yona gyali awumule emirembe yeya kwegamba gwe nakupanga ku music natulanga nakuba ennyimba nenshazaminga kozi nali manyi I was young mu music mulinya nga sina kyendi kati nali manyi tajja kumpa music nze ngaze we nali ndowooza kati natulanga nakuba seti ye yonna oba 4 hours oba 2 hours nga wendi mpuliriza oluyimba lwesimanyi lweshazaminga ne mantero no baluyita gundi akuba akyogereramu ayogera emyaka ayogera biki nenfuna idea nenfuna engeri gye bakubamu ekikadde nenfuna engeri nga ayina akuba oluyimba ekikadde kiri very tricky that's why sibuli MC ntasobola ekikadde sibuli MC ntasobola ekikadde kiri very tricky why nti chikuwa break oluyimba lwabanga luwanvu kati oluyimba luyimba ne mane lukuba ekidongo kati mwe ekidongo MC mwine okwogerera nga tekuli kiyimba oba otumira oba okwatamu oba okola ki kati omuyimbi waddamu okuyimba sirika that is the only trick then weba osazeewo okwogerera music yogerera mu chorus neka story ya verse another trick nti kuleka luyimba ne lutambula let the song play wanda yali ava ku text kwa namulumbanga ne ku text namulumbangayo nimpulinga ngeze kuri ya byazanye kozi na I had a big challenge kirireyo kulaba DJ aba following a DJ munne nowadays no apparently tebikyaliwo aba DJ bazoleya kati nze nagenda nga ku YouTube nga nfuna clips za Ruda mpuli za Ruda engeri by the way muntu yansomesa reggae I mean gwe nakopako reggae it was DJ Jeffers and Ruda Saruda kale kwaliriza ku Brown Skin Events YouTube channel erinya za MC Dero olunaku olwaleero nenga sinabagenda wala kanso kenne baza abana ba TikTok mwebale commentinga mwebale kutambuza video kuba olina video gyosanga omusajja nagamba nkumanyi nogamba nawe omanyi naye mwana temujjanga okomebali data mwebali buli kimu tuli ku Tonic Bar ku Akamwesi Mall oba oyingidde Akamwesi emabegene wali akasaawe Tonic Bar gyeri twakomawo yali former Skia Lounge kati tugiyita Tonic Bar we are big and better chill and vibe tonic wetuli onaku lwaleero sirinzeka ndina omukuba kubeba ebyuma bali muyita ba DJ era agenda kuba tunyonyola ate gayo ono alabye nnyo mu music ali old is so much specialized there era njagala agenda batubuulira ku biki byakola n'engeri gyakola video ze koza abantu abasinga mu mumanyi nnyo ng'akola live akola live mixing ebintu byo wamanga ndabinawo abayimbi bafunamu I was following him like na set yemu gyaliko ng'ali mu kutereezaamu engeri abannayuganda abayimbi bye bafunamu ne bamubuuza ate bali ennyimba z'abali bemukuba abedda bo bazifunamu bati abatali bawana so nkwaniriza ku show webale nnyo Dero gamba otya njagala babuuzeeko abalabi bo n'abawagizi mbabuuzaako mwenna abatulabira ku YouTube ne clips bwe mutya mane mutufuna ku TikTok live mugamba mutya mwebale ku supportinga Brown Skin and entire crew namwe mwebale nnyo mulimu gwe mukola okulaba nti munange message zaffe ate mugituusa bulungi nnyo. My name is Bash DJ. I'm happy to be here. Bash DJ. Ne Bash DJ nga tokozesa Bash DJ gwani. Erya bulijjo nze tumwebaze Kenneth ndi musajja munankole ndi wentungamu Manya muga twistinga. Bash otandika otya? Endongo. Endongo nagitandikira mu ssomero nga nkyasoma. Ku ssomero. In fact natandikira ku byuma bya church nkoba za mbogo n'orugunde bibeera ku ssomero nga bwe bifa nze gwe bayita nange simanyi nnyo naye baleetanga ebyuma nali mbeefasa nnyo ate obudde obusinga nga babirekawo ne bagenda ne bagamba kino wekifa kwata wano kino wekifa kwata wano nali sibimanyi ne just baŋŋambanga
bajanga ne basettinga ne bawayalinga ne bandikawo kwa nayiga computer mangu like nga nakajja mu Kampala nayagalanga nnyo okuzannya music PC DJ nga kyali mwana muto nnyo. So when I joining high school, I mean in O level bichi nga ninamu ka idea ka computer obonfuna so kyanyangwiranga nnyo omuntu wandekera computer msobola okujjamu amaloboozi nsobola nali simanyi nnyo nti ndi sound engineer advancing mpola ngezanga mbyagala tuvudde kati ebima byeni bye nakolerangako ku ssomero nga bwe tuba tulina simanyi buli mukolo gwonna ogw'oku ssomero omusajja oyo gwe baleetanga bamuyitanga John awo nga ku Masiro Kasubi nga gwe baleeta kati ate John ne bamuleetanga ku ssomero apikinga yonze nga mbeera ku byuma nga ndiri mu uniform. Yes, that was ayangwira John. 2012 2013 nze yalinga DJ w'ebyuma ebyo nebyalina ba engineer balina ne ba DJ ab'emikolo kati tuke ekiseera nga bankubira ku Saturday tulina omukolo oguliwo kati nga ngenda sometimes nga mbeera nabo kati nga batandika okunjigiriza musajja bamuyitanga Loni wali awakanika emizinda ale Kasubi ku munaku nga Lona ngamba bash omugole waba fuluma olaba kati wano okuba kano bambi gayi yanjigiriza n'omutima gumu yanjigiriza emikolo by the way yanjigiriza emikolo Branskin gera tuyamba jjako ne wano bakati abali muyita mu shorts bali mutukolera ddala si bulungi obonfuna nti omusajja oyo yantendeka emikolo nga ngamba kola kino. I was very young because nali mu senior 2 senior 3 senior 4 naye okwa advancing nti ntandika okukuba emikolo egiri mu kasente 217 awo nga maliriza okusoma. Oli mu kuzannya interest emikolo oba biyigidde ddala. First of all, it was out of confidence because I was a dancer, I was a footballer, I was an MC at school. I wasn't even a DJ. Ebya DJ byasembayo. Ebya DJ byajja like twalina omusomesa omu nga ya azole ebyuma byaffe. Naleeta ebyuma byavanga nansana. Ngaleeta ba DJ abalala. Kati we yabaleetanga nze saali DJ. Ngeri gye nakubakubangamu biri nga just nga babandise ku byuma kankonekone. Kati ate oli we yaleetanga ebyuma ate ba DJ bakubanga abaana tebakola ki. Kati juka nali dancer kwa twagendanga ku sharing ensambya. Tuigas break dance, the big boy. I wasn't big. By then taina chamanyi ba ablams nga bakitendeka tuduka ku somera. There was a day olunaku twakola UNEB owa senior form ita UNEB stabijukira twalinayo paper ku Monday niseba ku Sunday twasula mu mazina awo ku Baptist nankulabye oyo church eriawo ya white netukubangwi kunenge change nayo paper. So I was a dancer. I picked an interest of joining DJ. Ngandaba bali ba DJ baleeta bye bakubira fe ba dancer ate tubyagala because obudde bwe twakubanga nnyo reggaeton kukimanyi Puerto Rico bichi ezo gasolina ate baleeta ba DJ bakubanya ebikadde muko lido nga bebabeeramu. Yeah, so I bought a flash at 2GB yali jajero nga ntambula nayo tikyakasasa yagiwamba era nkyaginoonya wali awo Kasubi secondary yawamba flash yange nalina ekitabo nga kinene kya folk choir nga mulimu lyrics z'ennyimba nga nagulanga amawulire nga nzijjamu lyrics ba Justin Bieber abandi ba Chris Brown ez'ennyimba ezahitinganga era ekyo ekitabo ku I was in senior 2 senior 3 nga abaana buli omu akyagala ku break time era Master Kalisa yakiwamba bayino isaamu ko bategeere okyo ekitabo kimanyi mwali buli luyimba luba lwakafuluma Angels Cry nga nalufunye dda Love in Describe nga nalufunye dda lyrics gwa banazo nga nze nziina nagendanga ne ku net sometimes nensasula nga nusulu 10 oba 15 zabanga nyingi ngenda cafe ne ba printingira lyrics just nasimanyi nazimba ne just nga njagala kuwamba musical ebikale ebintu bya entertainment nali nnyo bintu bya entertainment nali entertainment nali bya sports nali teri okumanya nti nawangula n'omwana yali anesimbyeko namuwangulira mu kirasi ye
namukuba akalulu n'abali besimbyeyo nze yabawanga ba entertainer kibayita okugamba mbu ne ku kyalo kyo nenkuwangulira eya n'abesimbyeyo abalala ba Edboy baani Ed Prefect nze yabawanga ba dancer ba entertainer bavanga mu Interact Club Jibaba n'oyo omuwala oyo mukyala Azawe naye yaliko kutwaliko ffenna mu Interact yali mukko utayagala kwogera ku ssomero lyaffe tali feelinga kituufu naye nga generally nali nnyo mu bya entertainment bingi infact okuva mu primary ba DJs negombanga nnyo Saluda negomba nnyo Aluda negomba nnyo DJ Cream nakyali ku radio ena radio gye yakulira nabegomba nnyo because of microphone by the way nabegombanga nnyo because Cream yabeeranga ku radio ng'akosa mic and you could hear vibe Aluda esimanyi nakumanya even up to now the DJ I think going so saluting Saluda the only DJ I can salute. He's good, he's so perfect. Kwegamba, man, the guy I don't know, but he's just underrated. Never mukuba DJ mwino kuwamba tu. You know, sometimes ndaba ba presenter ngamu grading ba DJ, I mean ba DJs, ba MCs, but there are some people behind. But even on these people all about TikTok, bola ba ku radio, ku TV, ku chi. Buzo mwana ali mu industry mugambe goli DJ. But DJ shaba ku inspiring yakubudi obonfuna kiringa kati wenkubuza ba MC obosobola okumbuulira because there are some hidden talents behind ennungi kuba I remember Sir Aluda used to come ku bars baba watu wale ku channel ndio yatwese naye nga Aluda bayemirira ko ne babasomesa mbuka ngasomesa ba DJs banji so abamalayo bashir twagenanga mu in fact on the Jews 2015 twagenanga mu Zambia sikola bashir 2015 ba Mark this boy abadde ku XFM ate yampanga nyo challenge by the way because he was young Ali Brace he was young atenga wangula awards angari mbasajja banene ali platforms nene ne yampanyo big inspiration ba 6 watts ate 6 watts banange those are under Saruda manteka 6 watts 6 watts ate na mwagalanga nnyo. There's so many DJs so abamalayo banje ba MG. There's some DJs between abalungi. Utandika dino mo ndongo professional 2017 utandikira ari bala bagitanga Kawosh eriaho ko ngoise ku Marusek Sapolo Kagwa Road ngatona duka ku Bekeri bwe natandikira ninziza nenjoyininga Donny's Club Kampala Road once Donny's Club na joininga 2018 nenga 2017 noza we natandika kubanga ndaba mfurumyeko mfunyeyo kano matanso kunkubira because I was house DJ noza ibala yokaje nakolera mu bwa house kagadget kanga kasoka ya naina kagadget naina ka Pro 1 kagule emitwala ada ne baba bisere 2016 kulana go gateka mu cyuma ya mnali nkola kubeka videos aikasubi twali ba agent ba junior ya naina mu kasente because I wanna leave them high school na mariza 2014 so 2015 16 nari nsoma ngawenjira ngawenkola naina mu kasente akatono atene kusomero nategekanga ebivulu bano bamariswene bani nga tuleta ba fefe tuleta abagondi ba Victor Kamenyo naleta ko ne Gravity nenchi kuba esomero neringo bano okunguba ne bagamba twategese ebivulu bichi nakuba esomero just now at school naina abana people loved me, people believed in me. Byatwakolanga byonna byali bya entertainment. Beatboxing, b-boy, okumiming, okuyimba. Otandikira wa kusomera otandikira omuzindalo. Echanjesa microphone yo kutandika ojiga confidence je naina confidence naina munakazungu akatono because nali obo kitegeera nti onga wabeera wango ina confidence
totya abaana kati ya kati wetadukanga kugundi nga abaana obudde obusinga baŋŋamba olwekyo kino twagala tulina tuwa tulina trip bashigenda oyogere tufiiriddwa nga n'abawala abamu batya okuyimirira mu maaso g'abaana okwogera but I was like the face of the school because bastars twaliyo bangi John K ono omuwandiisi MC Edrin unakola ku Federation MC wa presenter wa Radio Star naye yaliyo nabo bali ba MCs naye nze I was young ate nga nina confidence because bo bali bansinga class kati bo banjagalanga nnyo so okutandika microphone eyo sobola gamba nti nagitandika oba nti nali MC just because out of confidence nibe bankola byonna nze nembeera ku live I always do something I really love kikola n'obwagazi siri pressure nibe nyinako abantu 2 ngeri gye njikola nga nyinako abantu 10 ngeri gye njikola nga nyinako abantu 2 like I don't get a bad excitement live yeyongeddeko abantu bambuuke oba neyambu na nakola nyinaka confidence ako otandikira mu bbaala tebikutabukako somewhere somehow obudde bwa DJs oba ngambe baali batono obudde bwa ndoza ba DJs baali batono n'okusanga DJ ng'ali ng'alinamu ku byuma tebyabyanga ate obudde obwo nga tukola nnyo nga ba house obudde in fact ndoza ba DJs abatambulanga babanga batono sinawala nnyo 2015 16 17 18 endongo ekaye wano towards lockdown endongo wetabukidde nnyo naye nze obudde obwo nga wengambe nti nali house eri ate nali nga nkola emisana kwegamba nakikolanga just ngambe for love for passion yalinga y'Abanyarwanda yali y'Abanyarwanda mu Friday ne Firebase ebeerawo kati ku Friday nga Abanyarwanda olukubayo Medi abakuwa olukuba Abanyarwanda bichinga bakoocha abagunde abaswahili kuba bongo katono bali kiba bichinga bakuwa sente yango sokuba mbarango inayo tebyansumbo wanze ojjawo ekirowoozo kigamba let me specialize mu old music oldies oyo najja nenjoyininga La Bamba ndowooza nga 2019 now no La Bamba eya Nankulabyalo kati najoyininga La Bamba in fact nga nkyali neeri natandika nga ate okukuba mu kikankane ne DJ Silver in fact salutation to DJ Silver yalokoka wa DJ abuvaamu Silver mwenyewe nandeeta mu La Bamba kati nembeera n'ebbaala 3 nga nina gundi eri wansi Kawosh nga yali y'amaanyi yaliko abasajja ababiri Abanyarwanda kati nga nkuba n'ekikankane naye yali y'amaanyi ekikankane kyampeesaayo omulimu saali mulungi nnyo naye nalina kapuleeya ndowooza mugundi abalina puleeya twalinga 2 ate ezaabwe zonna nfu badija baali Munankula balina puleeya baali batono DJ Silver yankubiranga nangamba basha oluva wali kuba kulwokuna eri nakubanga kulwokuna eri tatwabeeranga n'abantu kati nga muwa puleeya kati naye nga mbalidde kuli oluva eri nga nzijjaawo obudde bwa Spice Dana we bajjira kuba naye yahitinga obwo obudde yali ne Silver Spice nga tuwazi drop bichi kati gundi okwagala ekikadde omugenzi Emma CBS RIP yanjagaza ekikadde omugenzi Emma yakolanga mu La Bamba ne ku CBS radio yanjagaza teyantendeka teyankwatako teyampa music teyanjigiriza naye gwe nakupako oba gwe inspiringa nnyo engeri gye yali azannya nemukopako live performances cause yakubanga on stage nga ne sound wa ku stage nga byasookamu ajja Kawoshi ngazanyeyo ku Lwokubiri kati no Kawoshi ku Lwokuna ku La Bamba ku Lwokubiri kati ate nze eri oba nali sikola Lwakubiri nga ku La Bamba nze nsooka nabye byazannya kuba we yavangamu nga nzanyeyo ne ba Jeffers is good by the way is one of the best DJ muza naye inspiring DJ Jeffers shout out to you kati omugenzi Emma CBS yanjagaza ekikadde guy mukuba ebikadde ba DJ naye that guy that man yonna gyali awumule emirembe yeya kwegamba gwe nakupangako music natulanga
nakuba enyimba nenshazaminga kozi nali manyi I was young mu music mulinya nga sina kyendi kati nali manyi tajja kumpa music nze ngaze we nali ndowooza kati natuulanga nakuba seti ye yonna oba 4 hours oba 2 hours nga wendi mpuliriza oluyimba lwesimanyi lweshazaminga ne mantero no baluyita gundi akuba akyogereramu ayogera emyaka ayogera biki nenfuna idea nenfuna engeri gye bakubamu ekikadde nenfuna engeri nga ayina akuba oluyimba ekikadde kiri very tricky that's why sibuli MC ntasobola ekikadde sibuli MC ntasobola ekikadde kiri very tricky why nti kikuwa break oluyimba lwabanga luwanvu kati oluyimba luyimba ne mane lukuba ekidongo kati mwekyo ekidongo MC mwena okwogerera nga tekuli kiyimba oba otumira oba okwatamu oba okola ki kati omuyimbi waddamu okuyimba sirika that is the only trick then weba osazeewo okwogerera music yogerera mu chorus ne kasita owulira verse another trick nti kuleka luyimba ne lutambula let the song play one day yali ava ku text kwa namulumbanga ne ku text namulumbangayo nimpulira ngeze kuri yabyazanye because I had a big challenge no apparently tebikyaliwo aba DJ bazoleya kati nze nagendanga ku YouTube nga nfuna clips za Ruda mpuliriza Ruda engeri by the way muntu yansomesa reggae I mean gwe nakopako reggae it was DJ Jeffers and Ruda Saruda nabo tebantendeka naye nawulirizanga yeah I used to go to Alabama nga ngenze kuwuliriza Jeffers engeri gyazanya mu reggae that boy temumanyi naye mwana the boy is dope Jeffers is dope he's one of the DJs gwensanga mukubo he gives me respect I give him a respect ndabango wakabi teze mulabango wakabi ne guy he knows music guy amanyi music guy amanyi selection guy amanyi guy namukopako reggae muntu omulala gwe nakopako reggae yesaruda Haruda yakubanga reggae na sets ze zonna zasookanga osimanyi tuyina busy signal osimanyi tuyina ani nagendenga ku YouTube era Haruda yonna gyoli nansonyiwa naye nakupanga wamuyisangamu yeah but it's always good you copy the best to be the best mbuza bachiba DJs abasinga tebakyayagala kutambulira this is a game of competition DJing tuli waddembo kweyita nambeemu kubanga neyeyita nambeemu tewali yamulonda DJ golabanga nambeemu yawangula ddi tetulinayo mpaka nti guno mupiira asenezanye maanyi Chelsea azanye gunda awangula tugambe nti oba yasinga amaanyi so this is a game eri free kwera ku macha wetume nambeemu gama gosinga naye muli munda bw'oba oyagala kuyiga take steps teri DJ wakabi nga teyayiga teri bugodde waka weereyo toyina tutorials z'olabako toyina DJ akuinspiringa teri DJ yakusomesaako ate ogenda kuyiga ddi so nze nsaba buli DJ be inspired bw'onabeera inspired ogenda kulaba nga ate okola ki nze natambulanga ne DJ Fik African Mondays no nga bino bipya bya African Monday nga tukyali ku yasookera Crafters gonna gula ko player yange yokubiri SB3 DJ Fik shout out to you big boss that guy African man mo DJing industry jagala kwebaza abantu babiri Shil and DJ Fik like bagaya abo bandagalo fit nti okubeera DJ people are going to look at you as a star but don't act like a star people are going to hype you oli wakabi oli nye ku stage yakabi but they are the same people abagenda ogamba oli wa malala so when you get close to those two DJs Fiki or Shil you're going to pick something Chimanyi ba DJs banji noza bamu sinaba batuukirira balina omutima omulungi ne aba bantu ababiri namala like 1 year 2 years nga nyine Fiki nga ntambulirako anyina kyemwagalako ne mala 1 year nga nkola ne Shil ku Laksaw bya Shil bya juice but nine kintu kyembayigidde konti okubeera DJ
you need people, you need bano abantu bano bakuba nebyabayimbi biki but wetaaga bano abantu aba bulijjo. That's why basona beni bali waggulu bambazira tone because they are respecting ono omuntu wa once kati nze basho ndaba nkuba live nayo ja kuŋŋamba ba influencer pano bani bali okeneze neetaaga oyo mwana ali ku kyeyo. I need her support, I need his support. Neetaaga omwana wa chapati, neetaaga omwana avuga boda. Oba nfuna omusajja ajja keera ku machanga w'amaanyi ku TikTok manya akuyite ku live simanyi bakuwa amasanyalaze ni waliwo omwana agenda okukeera ku macha akufollowing with one heart agambe no mwana byakola mbyagala abo benjagala aba organic aba organic ne omugamba nti ntunda t-shirt azigula ahada show sasa asuza abantu ku mulyango ne experience zange zona zenkoze that was the most and the most successful show yala stiana ina nwaji ebigana na ate no sai na ina abayimbi of course ninga bari moderate but I made it. Sasura abayimbi na sasura amatara na sasura stage na sasura which why supporting their online they support because they love ta following nti oba ndabye ku media nene oba uri derinyo oba yakura uri derinyo following because ekyo kyenkola kimunyumira aba kimujja ko stress kati nze bash neetaaga oyo omwana wa wansi yerabanga atayina kyali and the same people I follow back. They're the same people I repost, I put on my status. Ebyo blood simanyi of course ka brand kayina okusigalawo nga ntoli waggulu oli maaso g'abantu obutemalamu nnyo naye ate teweeragira nnyo ku bantu bw'oba ojja bwoti awe wali trick bw'oba oyingira bwoti bw'osanze mu kkubo wano bw'osanze mu DJ's box because in a bar even a cleaner even a toilet cleaner can connect you. When you are house DJ but guest DJ to work with an we even fought. There's one day we fought. Honestly, madensa aba buli bbaala singa era kisoboka banange bana abaana bakuba obudde obuwanvu bambi mbawe respect because nze natuuka ekiseera nasembayo okubeera house DJ 2017 but gino emyaka gyonna mbadde nga ntambula nga guest naye nsaba era sibeerangako mu bbaala n'enzolo ya guest DJ nakolanga kulaxi nga ndekawo ebyuma byange nengenda n'ewaka no nga nzanya nembirekerawo house akole ki because I know bafuna sente ntono bakola change and these guys babayisaamu amaaso and the house DJs kyembasaba kikino omuntu wajja yalina okukubongako kubanga akusanze bwolaba nga takubonzeeko takulaze one level of it quit manya nti oyo ali bwati ne bwati nkuza ku kiro ekya shiiru nti byomu ku ba DJs abaakabi and the top DJs betwina newe yajjanga nga nze gwasansa ali house newe yajjanga nga asangawo nze nga ndi ku set the way he could kwegamba that smiling face gye yandaganga nambongako nambuuzako nakola ki kya inspiring nga neŋŋamba the guy is having a TV y'amaanyi media guy ayina erinnya guy akola music guy ayina akubye Nigeria n'abayimbi collaboration but he's behaving like that. I see fire neŋŋamba amalala era nze abantu abagamba munyina amalala mundabika entambula yange njogera biki mandi ku live ndaba ngo amalala but in real life I'm that guy also abakimanyi bakimanyi biseeragira ku muntu so buli house DJ they go through a lot. Ani yakuja nakuzolei DJ yamwita Regan ensonga ya Regan guy yajogerako yo y'obukazikazi yogera ekintu eky'obusiru gayo abandi simanyi abandi gamwogerako msimanyi ba DJ manyi baagala manyi ba MC babeera ku seti manyi abakazi babalaba ebyo byakisi bobo kyali mweyo mentality mubeere mu bbala mu abakazi bakulabe
manya bakazi bakwagale, man, you still have a lot to do. You still have a lot to do. Because if you say it's a business. Kate Regan okunzoleya. Regan yakosanga prayer yange but Friday itaina prayer. So nga jenze we yajjange yali tambo nga ko bichinga muleka. Guest. Ya yali guest nenga yefula mwajja n'obukazi. Ngajja n'obuwala magamba bosi mbu yajja n'Abanyarwanda bichi. Ko yabaletanga simanyi because nga omanyi house sometimes obeere eno. So Regan one day yajja n'azanya n'avaayo. Kati let me tell you one thing. House DJ abeera amanye nnyimba ez'omukifo. Okujjako nga house DJ tategeera bulungi. But house DJ ng'ali creative. He can know. Ezikube, it's not entertaining. Nezikuba mubara. Do you know the song can trend in a certain bar? Yeah. Mukifecho na mane nyimba zao. Kati chechimu ne kula ibu zangu. Wale nyimba bana za manyi nto muyini kukuba, manyi bino bikuba. Niwe wembanga enza wala sibikuba yo. Ne nachizimbira kula ibu yangu. Kati gayi ngamari juka na house. Gayi amaririzo kuba akolachi. Ude olari ruyimba lwane olukuba. Alikiba Aje abaya akavayo bwati Abanyarwanda bangamba ba boss bashigoddamu manange nalingize ndongo buddo ebala yange nalingi manyi yali Abanyarwanda okusinga Banyarwanda bagundi ba Tanzania bana Kenya kuba aje kuba Abanyarwanda indolo ya mama nyongere hite ndara yo muna Uganda mandi aho ngomuyaya yaba yali nazako bayikibenda omuyaye ngakoma muna kakube nyimba sasa jukira mulese obudebwe yali ajeita avimba taina diski taina chi yanazanyira kubyange amtanga Regan jari twarwane bayizo chechangu bane kubare because management ate yali kusaidiye ningamba mwagala kumanyira ekyanyama na ina kalimu kange ne quitting. So guy we yajja I mean guy nakomona ngamba nzanye mbwari we yamusabye oluyimba lwa kamiliyoni lukadde ne mugamba nakatandika nenge kansoke nkole ki ya artist tulemu ko kubantu because yali badija bamutasobola zanya budebo wangu. There are some DJs who are good for 1 hour or 1 hour n'ekitundu naje bali bemanyi yo wasuka 2 hours abakoye kana tufengereje tulime ebyemukolo ze kuba ne bala baka kumacha because tuyigide mugana mabala gana gabulija ga wansi. So the guy wajja ne mugamba omanyi kasoke at least tulemu ku bantu nkudile guy nangamba yali atamidde ali n'abakazi alaba muzoleya budde bonoza shisha yali yakajja bichibi chawo okitegeera guy ngangamba Oja bizanyayo zanyo luyimba night yange ro Friday yange bichi utara we rwava na siri byo manembi jako bara ne komone nga musoke mu mfulumye nzanye bichi so wachite cyari that was the fight twarwana agamba entalo z'aba guest ne ba house zava dazo entalo z'aba guest ne ba house teziza kuvao just kwigambera z'abantu era nachogera we nari ku medium nimbagamba ntentalo z'abayimbi tezijja kuvaawo just kuyigambera za muntu ogamenti Katono Bash yeyisabwati and nze ekinyambye ko kwatagana ba DJs abasinga nti nze njigembera z'aba DJs mangu nsoma ntono DJ tayagala kwata ku player ye period era nze ndwawo nnyo okujja mubala ngamo omuntu nti mpamu siri ku list siri ku line up era ndwawo abamanyi bamanyi sibena kwairo nga sikikolangako so nayigembera z'aba DJ ngama DJ bali we bat tugenda ku video game muntu ebyo bokwa chaliwo mana na vibe ko tembanza nyemu kanyigize nyimba 2 man nze bulaba nze mbadde ko ne share I learned business I learned business nogenda obugenzi mu balo okutuula okunywa soka ne mante ne bala jengendamu ye bujamba ajja kumpi Tanzania wakinywera mwendo kange kwegamba nina science gwenteka ngamba kati ngende wano nene bale ndiranye je bujja bajja kumpita nyizo gendayo ne bankubira we chupa abo mukazi nandabisa
ate no sijja gigenda brand gy'olinawo gy'ogezaako okuzimba era nkisaba buli DJ ebbala ng'ogizanyiramu nnyo ozannyamu nnyo bakuleetaleeta togyewa jangu balage nti oli bize next time host ajja kujagayo ngenda kuleeta Bash abeera wano buli Friday brand ogise neyitamu bagamba nange babonge kuba nange ngenda balimbe ngenda kororoka oba ngenda zanya ntebe bagamba omusajja abeera bize omusajja abeera bize yeah because olina akantu koyina oteekawo bagambe kati nze olaba to be honest naba MCs bange bangi newe ngenda mu mabaala gawo they always hype my name niba nga digwe DJ azanyoza n'okugamba nange nzanzanya bakibogera nnyo erinnya ly'oli why nti bakyali bange ate sibeewa nnyo like sibalaga nnyo nti am available kati woboze leero Bash azzeeko ewange ate togenda nga bbala nga toyinaamu togenda nga mu bbala nga toyinaamu togenda nga mu bbaala nga toyinaamu kasente olutuuka woti noyinge barage nti oze kunywa tuula tumyawo byobanga byalayisi MC muyite ate loza ba MC baagala meka newo mocha ekipa big nawe weza kumimira so we need to make sure that we keep that little brand gye tuba tuzimbye njagala kubuuza otandika otya ofata media mainstream natandikira ku ABS ey'omugenziiga 2019 mainstream one day abaana bajjawo mu saloon ne bansanga nga practicing I was well equipped nalina buli kimu ne bandeeta balina program awo nga yaliko bakalo kale mboosera baani nga bagiyita jerabi tomorrow people nga beetaagamu DJ kozi yali abadansa zaali competition ne bangamba tufunye DJ ne bandeeta ne bangamba ogenda kukola tugenda kusasula biki byali mutabani w'omugenziiga Jengo ne ntandika ozanyira eri mu church kati awo bashani we bandabira shano bayagenda wasimanyi ne bagamba already tulina DJ omulungi alina buli kimu ne bandeeta waggulu nga gundi resuming normal programming ne bandeeta waggulu ne ntandika okucapa no because first of all muli mutuufu naye nga wenkugambye nti I was well equipped that is one nsaba buli DJ nabo bw'oba olina obusobozi obugula ebyuma bigule bw'oba olina akasente obanga olina okusobola okutunda akatinitini ate sinobeera ne kapuleya oba buno obutandikirwako oba SB2 SB3 oba ki Pro 3 gyeziri 1M 875 osobola obufuna nalina ebyuma nalina laptop obudde obwo obulaba nga obwokumpi nnyo naye ssebo abaana bamu bali tebabiina kozi nze manyi kuba nalina na S1 sijjukira nakugamba 2019 twalinamu ne lockdown it was before lockdown yeah naye to be honest abaana abamu bali tebalina kozi nalina S1 naye nga otambula ebyaddala nga ba DJ bankubira bagipangisa bakola ki ekirala to be smart oba olina ssente oba tolina ssente gezaako okyuse ku mpale kyuse kagato onaabeko ogezeeko kwerungiya anti kati nkuwulira ebindeetera okufuna medias ekirala okwagala okuyiga yes nti onajja ku media waggulu first of all nze nayagalanga nnyo TV najagalanga nnyo nooza n'okusinga ba presenters abandeeta presenter wange olumu yayosanga nga tenze wendi oba enkuba etonnyo oba biki nga nteekamu ne Uber sometimes oba nensaswe nga jangu nkime bikikozi nengenda okwagala omulimu gwo because oba influencing aba boss like oba olina kyoba obalaga nti n'oba okola omulimu gwonna ne banga si wa DJ ne kasita olaga boss wo
Omulimu gw'okola ogwagala naye wate ogufunako sente nyingi naye boss ayina waafuteeka naye oba oli waitress naye nga engeri gy'okolamu ekintu kyo you are doing it with one love boss aba agenda kwagala era manager omulala ne wajja nga baagala kugoba agamba oli tomujjaawo because abeera akulaba engeri gy'okolamu emirimu gyo kyekinkuumidde wano nti nze bashine wema ntandise okukola ekintu nkikola n'obwagazi regardless oba nfuna sente ntono oba nfuna nyingi naye mbeera amanyi nti oyo muntu gwenkolera one day one time asobola okubeera wa mugaso gyendi kubanga baba bagagga abasinga osobola okusanga omusajja nga mugagga naye ng'akuwa akasente akatono so kataka akalimu kooli mu kukola kakole n'obwagazi yadde ofuna sente ntono